Bannamawulire abaagaana okulabikako mu maaso g'akakiiko ka Paalamenti akakwasisa empisa ku bigambibwa nti bawandiika ebyanjanja ku babaka ba Paalamenti bo bakeeredde anti akakiiko kano kaakubawandiikako alipoota enkakalisa bbiti ejja. Obutajjaawo abo abamu beesiga balina amateeka ge beesigamako ate nga naffe nga komiti okubayita tulina amateeka ge tukola ki getwesigaka ndowooza olaba nti amateeka kati gagenda kukwatagana tugenda kukwajwinga ku mateeka teeka kyetuufu teeka kyetayituufu ani yali mutuufu okuyita ani ata. Kino kiddiridde bannamawulire bano okufulumya amawulire agaali galaga nga ababaka ba Paalamenti bwe beejalabya n'obuwumbi 200 mu lugenda mu lukuŋŋaana e Boston okwagala okuweebwa obukadde 200 ez'emmotoka wamu n'68 ez'okubaziika. Amyuka akulira akakiiko ategeezezza nti kuno si kwetumiikiriza wabula Paalamenti yabalagira okuyita bannamawulire bano bannyonnyole 45 ku bintu bye baawandiika naye nga bakyeremye. Twafuna instructions okuva speaker tubayite twogeraganye nabo ku nsonga z'abaali bawandiise ezaali ziraga nti nga ziwa ekifaananyi ekibi ku Paalamenti naye baali bawandiise ebimu byayisi bituufu, the figures tezaali accurate. Awaali badde nga 48 nga bataddewo 78 nitubabuuza nti banaasatu bimwongeddemu bemugamba abaagenda kuyuna baavaawa. Abaasa annyonnyodde nti okuyita bannamawulire bano si kubatiisatiisa kulekeraawo okukola mirimu gyabwe wabula kubabuulirira bawandiike nga amawulire agataliimu kyekubiira. Paalamenti tesobola kurisikinga kugaaginga bannamawulire nti baleke kwogera no naye ate tubagasaba nti batubeere ba public relations officers bagende batuugirire no bakole omulimu gwabwe bulungi professional babalansinge ofunye story eno noonya opposite yaayo naye ogifune. Ebitongole ebirwanirira eddembe lya bannamawulire omuli ekya Human Rights Network for Journalists Uganda ne Uganda Journalists Association byavaayo ne biwagira bannamawulire abaayitibwa obutagenda mu maaso g'akakiiko ka Paalamenti akakwasisa empisa nga bagamba nti tekiri mu mateeka kuyita bannamawulire bano. Ku Kingdom TV, Samla Hanifa amalindirire. This is Kingdom TV.